Beautiful. Yeah. In the beginning, a bit strange for me to adapt. Yes. It's it and it's not. You are watching BGP TV, The Father's Heart. The first one, buli muntu ali busy, buli muntu alina gy'alaga, buli muntu alina gy'ava. Beautiful. Yeah. In the beginning, a bit strange for me to adapt. Yes. It's it and it's now about 4. I'm going to make 5 years in Canada, and I must say, Canada, I can't complain. It's a beautiful country. Of course, home is home, but it's a beautiful country, and I'm proud to call it a second home. Wow, that's amazing. Bannange ekyo nga kirungi kwegamba era onyonyodde n'ogamba nti ebiri eyo kati ate biri different, everything buli kimu kiddukira ku speed. Yeah, nnyo weewaawo. Kati right now ng'oli eyo, what are you doing? Like mulimu ki right now gokola kubanga kimanyi era tosobola kubanga to engaging into something. So right now, nkola ne organization bayita Stepstone House Ottawa. Okay. Stepstone House Ottawa kitongole ekirabirira abantu abakayingira mu ggwanga muno. Okay. Waliwo ekigambo kye bakozesa, ekigambo kye bayita refugees. Yes. Kati omuntu awulira refugees, omuntu alowooza obwongo bwaffe, actually in the beginning perception gye nali nina yeeya abantu abadduka entalo. Yes. Omuntu yenna bw'abanga yakayingira mu ggwanga kwegamba nga bafudde mu bifo eby'enjawulo nga yeetaaga refuge. Yes. Yeetaaga obuddamu. Obuddamu. Yes. So the word refuge comes from refuge. Yes. So omuntu yenna nga yeetaaga obuddamu, okuyambibwa, asooka okwetengerera amale ayimirire mu ggwanga eppya. Kati omuntu oyo wano bakozesa ekigambo kyekimu nti refugee. So oyinza okuba ovudde Kampala, ovudde Cameroon, ovudde Russia, ovudde England, yonna gy'oba ovudde naye nga tolina muntu akwaniriza mu ggwanga, tolina wootuukira. So ekitongole kino kiyamba abantu ng'abo okubaaniriza, ne kibawa okusula, ne kibalabirira, then ne kibayamba okuyita mu process ya Canada engeri y'omuntu gy'afuuka omutuuze. So nkola mu kitongole ekyo kyatandikibwako omusumba bamuyita Reverend Joseph Chiria owa River Jordan Ministries wamukuwa kanisa mwensabira. Nkolamu nga resettle manager for refugees. So oba wakatuuka yefe abamu kwabo abakuyamba pepa waakooyo nekwasaganya ne gavumenti ne tugamba nti Canada gy'oyingiddemu ekufuukira omukisa. Kituufu. Weewaawe ogono mulimu gwa nkizo because abantu munaye batya naddala ng'ogenze mu nsi engwira tumanyi wakutandikira tumanyi guidance babeetaga guidance ne comfort eyo, so kirungi nnyo ky'oli mu kkola eyo era Mukama akuwa omukisa ku Rachel. Thank you. Yes. So wava eno nga oli star. And right now, even you're still a star and you're still a gospel icon. Gwe twegomba, gwe tulabako ne tugambe tujjuke tuga, oh, Judith waffe, bannange, you know. So watuuka eyo, ebintu byakyukamuko, nga woyita ku street, Judith, hello, obanga, n'owenga mu office y'omuntu nga, hello, I'm Judith Wabire from Uganda, nga, bakumanyi ebintu byakyuka bitya. Ebintu bikyukamuko wano. That when I visited Uganda, those nali tambulidde mu mulambo wa public life, celebrity life for about 23 years. Myaka gyali abiri. Then gyali abiri mu abikunya kati nakabera mu gospel music kumala emyaka 23. Okay. So nali tambulidde mu mulambo ogwo era bwe natuuka wano e Canada kyenasanga kyenayagala. Yes. Nga njagala kubeerako nga ndi babirye omuntu wa bulijjo asobola okugenda mu restaurant n'enkwata ekikopo kyange McDonald n'enywa caayi nga tewali agamba babirye wuuyo nga nsobola okutambula nga sirina mpise. Ekyo kyekimu ku bintu byenasooka okusanga ate byanyumira nnyo kubanga nali nkyegombako ntambule nga
Enviiri zange ziri nakyo si byadduka mu saluni dduka mu saluni enjala ne zikumeka kuga mukasi. Yes, I know. Ekintu ebimu bye nasinga okunyumirwa. Yes. Nakulira nga I can breathe. I can be me. Nga tutuminga that stress time. Eno kuita Kampala road kano n'okwegendereza engato y'akakondo buli kimu kyonna. Yeah. Kampala is Kampala. Kyali bwe kityo naye ebiseera ebisinga bwe nagendanga mu grocery stores z'osanga ezitunda international foods. Abatunda emmere eyaffe nga amatooke, abatunda mukene, ebinyeebwa, muwogo, waliwo grocery stores oba amaduuka amanene ebiduuka byaffe. Batunda emmere osanga bannayuganda bannaganda biki. Weetala n'olondamu eri nga baali tebagisala bulungi. Eri fresh bulungi nnyo. Ng'eyeeno nga muwogo ow'eno. Yeah. I know. Asanangayo bannayuganda njagala okwebaza eggwanga lya Uganda. Waliwo bingi bye tuyiseemu naye ate bannayuganda tuli bantu banjawulo mbabuulira. Ku bantu b'enda bannayuganda twaniriza abantu bangi twaniriza abakungu kati nagenda ng'ebwe sawuliranga muntu ayogera Luganda amanya nkiryo bannakuba oli awo obubombo Judith babiye anaye n'ogamba ate kati obono yammanyirawo obona akutegedde atya nga bwefaananira bibyo. I know. Najjaga presidensi ya mu Uganda nava Congo nzeera kakati biki era ennyimba zo ze zangumya n'asooka kukuyimbirawo ng'aboludiniro nga bonna abutegeera bulungi. So bwe twagendanga sangangayo abantu Abakongo, Abanakenya, Abanyarwanda, Abarundi kati abo be bandabanga ne nga nti kati nno omugezi si yakwekeka munnayuganda yekka ne bwe mpulira Olukongo mmanya nti onammanyi. I know. Tuli mu ggwanga nti omuntu asooka kuba kifaananyi gamba omuntu alina osooka okusaba. Yeah, kituufu. Omuntu okukwata ka vidiyo mpozi nga akabbye nga tolaba. Abantu beno bamanye alina discipline kwamba ne bwakusanga ogamba nti bannange bansanze neefaananira ng'abagamba naye. Yeah, kituufu. Yeah. I know. So kyabeerangawo sometimes at least tekibadde so kikinyambye. Okay. Yeah, that is nice. Yeah, that is good. Ab'Enganda, ab'emikwano, abantu abali eno Uganda bakumisinga naffe kennyini ba fans, we miss you. Ndoza bagamba they miss you, right? Of course, bangamba ne bansaba concert ne bakola ki. Naye munnaye bamisinga saagala balimba. Yeah. Panojjukira n'ogaha olukaga lwabeeranga bwe ruti n'ogamba ye kati Kampala oli afaanana atya ate kati Gombo Road kuga n'obeeraawo n'olowooza ku bantu no Facebook n'ogamba Judy komawo naye ate bwe nzibamu ne ngamba nti Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna byaffe Mukama atuwadde tuli ensi yonna kaseera buseera kamala okulya Canada kituufu. Yes, awo tutuuse nga tugaba wekirawo nga tukuba kabubasi. Yes, we have. Yes, I know. Naye Judith, mukuno mwine embeera gy'oyimbiramu zino ennyimba ezirimu message ey'amaanyi ennyo. Gwe nga gwe Judith, wali otuuseekaawo mu kaseera oba mu bulamu bwo kugamba
noyita mu kintu ekisoomooza obulamu ne kikuteeka kugamba ku age at the age n'owulira nga mukama wanonyweza era kaseera ako kaali kakubaddeko bantandikireko naye obulamu bwange nandowooza okola natandika okutegeera ensi tekubadde kwange okufira obadde bulamu bwa kusoomoozebwa kutegeera nti oli mulongo ate nga mulongo we yafa no struggling n'okula obulamu tugamba bwesagala kugendamu especially ogw'omubuto sagala kugenda mu nyufula very emotional ate mu kukula nsanze ebizibu bingi olw'ensonga nti nababuka nina emyaka 9 kati simanyi bulamu bulala bweruwa Yesu kituufu kati amaanyi gange n'obunafu bwange byonna binsanze mu Yesu omuntu atatambulidde kama oba atalokokanga muto asobola okugamba nti nze nalokoka nina emyaka 3 oba 2 kituufu ati nze ekyo sikima kati muno iddemu ebizibu bingi sigenda kukola ki kuyitamu netupako point binyamba mukama lwaki wantunda lwaki tontwala wamanya nti ngenda kuba n'obwetundire bwebuti naye ate nondekanga ndi muntu banandibadde malayika atasobya nandibadde muntu egamba nga kukula mu bbumba lyanjawulo nsobole okutuukiriza olugendo lwansimbamu which is not easy ekiribadde kyangu naye ate mu ebyo byonna byonna ebizibu ate nenjigiramu ekintu mu bizibu eva olwembeera mu bizibu ebinene empime yange neyennyika nnyo mu mukama nga ntandika okugamba nga bw'ogamba nti n'osimba amakanda owulira nga otandise okusimba ebigere mu luzzi oluzaala ennyimba ezirimu ekiriisa emmere z'abantu eyo mu mitamwana gye ntera okuzaalira ennyimba ennene nga bw'olaba Yesu beera nange nga bw'olaba ennyimba nga maama oluyimba lwawala ennyimba nga nzijukira wonderful message ennyimba nga kaawonawo ti ndi survivor kitegeeza bingi bigezezaako naye nga ndi ennyimba nga omukisa gwa mukama ezo ennyimba ziva wala ng'olaba nti against all odds when you look at yourself you are supposed to be a failure there was even no way that you could predict nti wetwegenda atosobola kirowoozaako nti babiri endifu naye mukama n'akireeta so byonna byonna mbiyiseemu naye kyenneebaliza mukama era mugamba buli kaseera nti bwebanga waliwo emituufu n'eddala egigenda okujja mukama nsaba ova amaanyi ngiyitemu kubanga ntirabyemu omukisa nti envaayo ennyimba bambi ezingumya ezigumya obulamu bw'abantu bambi tebabukananyira bw'abantu abasinga obola nti nziyimba nsanga bannange nsanga abawulira ekyo kyempulira nsanga abo abagamba wamuyimbidde nze so emitawaana gibaddewo naye mwebaza era nsaba nyongera ekisa emitawaana engabwe gibanga gikyaliyo mu lugendo lwe yantegekera agireete muweereze olw'okwagala kwe naye nange nsigale nga amiina bannange weewaawo naye era nga mu kuyita mu ebyo byonna twebaza katonda nti yaliwo n'akunyweza n'agamba nti Judith wange sigenda kuta you know so Judith music war it cuts across all religions or it breaks cultural barriers buli muntu yenna mu kiti kyalimu music ono amukwata kugamba message it is stronger than any other forces naye ng'otuuse ku music oyo ategeeza ki eri ggwe ate kugamba inspiration eno ey'okuyimba ogijjawa music ono excuse me music ono kisobera ddala ategeeza gyendi music ebulamu gyendi it is life music alinganga gwekuka gwenzisa nti bwemba siyimba
sitegeeza okuyimbira mu studio oba okuyimbira mu nkuŋŋaana z'abantu naye okuyimba okuyimba bwe busamu bwange nti buli situation eza lulimbuze buli mbeera ate oluyimba either luba lwogera ku mbeera oba luba lugulumiza ejampisiza mu mbeera oba luba lumpa essuubi embeera oligiyitamu music ono bwe bulamu bwemuka gwenzika ekintu ekizaawo ne bwe mba nkaaba nenfuna oluyimba wakati awo nenda okulira ate nga emmeeme ekkakkanyi then inspiration yange is very very strange and funny. Yes. But inspiration natandika okuyimba awaka. I remember myself natandika okuyimba maybe around myaka 9-10 awaka. Walingawo waliwo omukyalo bakyalina mulamu bamuyitanga Jennifer Rush. Yes. Jennifer Rush ng'ayimba oluyimba lugamba "'Cause I'm your lady and you are my man." Iyo lyakuddamu. Yes. Kakati yayimba oluyimba senga mpuliranga washi. Lwayimba nawe yayimbanga engeri gye yatambulangamu ekino kyasigala mu mutima. Bwe ngenda nkula neetanga n'okuyimbanga church hymns. Bwe ngenda ku I was lucky taata yatwalanga mu masomero eva agaalingamu eddiini ey'ekipoto nga gamanga nga y'amaanyi. Yes. So twayimbanga hymns and hymns, and one of the best hymns is okunkwatako. Yes. It was amazing and Rock of Ages. Rock of Ages, clear for me. Let me hide myself in thee. Oluyimba olwonga lulimu ebigambo ebizito. Yes. Nembagala nnyo kati engeri gye lwagendangamu and plus amazing grace. Yes. Enazuulizanga ekiyimba waliwo engeri subconsciously or unconsciously zaprogramming obwongo bwange to be receptive to sentimental music. Kati nesanga nga music enagenda empola kyekintu emmeeme yange kyenyumirwa. Onadduka mwagala naye tatuula mu mmeeme nga muwuliza matu. Omanyi mu music waliwo okuwulira oluyimba n'amatu nabeerawo okuwulira oluyimba n'omutima. Oluyimba lw'owulira n'omutima lweno oluyimba lw'owulira ne lukufuula oba lulika si lwa Katonda oba lwa love nga kintu kirala naye ne lukufuula emotional. Kitegeeza nti oluyimba luyingidde ne luyita mu matu ne lugenda paka mu mutima. So you are listening with your soul. Kati zino ennyimba endala eziddukadduka nga zijja mu matu n'ensanyuka nange n'osanga nga ndenkana n'abalala bannange fena balikuba enduulu. Buno obujje bwe bajja nga bulina engeri gye bumpako n'enzika mu kasonda bwenti. So emmeeme yange neetaaga okutambula ng'egenda bwetyo. So I think the largest part olw'ekitundu ekisinga obunene mu my Christian inspiration kyava mu church hymns ezo. Wow. Yes. Okay. Weewaawo kati mulemu katono tovaawo tukomawo. Music is mugamba kiri ki exactly what you want to achieve like with that whole music genre? In the beginning, I actually didn't understand anything to do with the genre. I just sang what came from me. It's not like Joba Maniche Nyimbo ba slow. All I knew to nyimba za slow. Naye kyenasinga ng'okwagala kwe kuyimbira Mukama. Amazima gali nti mu kuyimba kwange kwonna saamanyaako Katonda alimba emitima gy'amawanga. Amiina. Nti abantu b'abantu balituuka ekiseera ne bagamba Judith Babirye ye muyimbi wange. Saakirowooza era saanoonyaako kumanyibwa saanbimanya weetegereza balina videos entono
kama saalowoozaako kama ekintu nti nkiteekemu amagezi gange n'okufuba kwange mukama nkaba nkisindike kigende mu maaso so nze okuva ku ntandikwa nga nyimba obuyimba nga wambatira omuntu wange obulunda kati ezo ennyimba ezonna buli bwe nayimbira nze nga njala kuyimbira mukama newe naziyimba nga nfuna bannange abanfaanana nga nabo bagamba wayi nange kankayimbe kankolera so nze the beginning kye nanoonya kwe kuyimusa mukama era kyekyanoonya paka yaleero. Amina. Eyo gy'oli oli mu kuyimba, are you singing? Bw'oba oli mu kuyimba orecordingira wa ani producer? Eno gyange mu kuyimbira nno ddala ddala. Weewaawo. The assistant, the worship pastor, River Jordan Ministries. Okusumba atwala ebyokusinza newankubadde nga kwegamba si nnyo mu kusinza naye nyamba okudirectinga ebikwatagana okusinza recordinga emyaka egyasooka waneena gyasooka ne ginzitowerera nga ndaba siraba studio studio sobola okubaawo naye ate omanyi mu recording muno kirina nnyo amakulu ani arecordings ennyimba zo kikulu nnyo especially ng'oyimba kye bayita gospel music kikulu nnyo ngalo kyezikutte ku nnanga kikulu nnyo ezikubye engoma kikulu nnyo mafuta ki omuntu g'atambuliramu akubidde ebyuma kikulu nnyo so osobola omuntu nga mwena mutambula amafuta geegamu kiryoke naye bwe kiba nti amafuta si geegamu era obeerawo kwegamba naye nakunya nnyo mukama ne mugamba mukama Ottawa mwagadde naye Ottawa agenda mpulira nzitooweredde kubanga sirina muntu sirina studio sirina we producingira nnyimba zino sirina we ngenda kuwulira oli babire gwe wateeka mu nzu eyo gwe mpulira ayagala okufuna ennyimba ezigulumiza mukama sirina we ngenda kugamba kuleka babiri oyo okugulumiza linnya lyo tulina embaandi wano otyoleeta ku bantu abaproducing ennyimba zange ezasooka second album yange kakyayimba yali produced omuyimbi bamuyita Seku Martin abamu bamumanyi ayimba ennyimba nga kuona endogo ya Yesu yes so banjakuninga Seku Martin Katonda amulese mu kibuga nenesinza mukama Martin simanyi kunnyonnyola simanyi nti mu bulamu bwa Martin mulimu ekintu kye bayita slow down bulamu bwa Martin kino kyekya yali akatuuka ataddeko studio Judy oliwa akorekodinge ne mugamba Martin studio ewedde nakasa byakola banengera okutuuka ne mugamba Martin omuntu eya studio yagamba ze n'ekirooto nina okuyimusa mukama ekirooto kirina okubuuka oba tuli Uganda oba tuli tutandika studio nga ntandika okuta ng'aleeta akunyimbisa emizindala be gyasooka obunedda tojja kunyimbirako guvuga bubiri ze nno nga ndi musanyufu kubanga ze nga ngamba kyonna kyennyimba kiveeyo ngamba nagenda nga settinga buli kintu kyonna nga kya quality so singeze of course akyagizimba naye wano weeri we are good to go so my this album nedala ezigenda okuvaayo Seku Martin producer ayina a very good studio wano mu Ottawa era omuntu yenayina nga yazze ng'afudde Uganda n'asanga studio talina kyagirwa album yeyo gyogeddeko erina ennyimba mmeka for now kuliko ennyimba ziri 8 and I think the last one igenda fuluma next week kubanga nalwalwawo okukona lulimba olusembayo kuba nali busy bingi naye ndowooza the last song igenda fuluma probably this coming week naye nga kuliko ennyimba 8 kuliko ennyimba nga enjegere zikutuka Yesu yatujje wala kuliko ennyimba
erinnya eddungi, kuliko ennyimba nga I'll Sing and Praise, Jesus will take you, kuliko ennyimba obaddewo bannange twegamba ero kakubulyeko Stella waliwo ennyimba z'oyimba kale n'olira ng'oziyimba ennungi naye nga teziri personal. Naye album it is so personal mpuliriza oluyimba nga obaddewo I guess right. Sizogerako n'omuntu okubatamanyi gwatamanyi bajjange oyinza ziwulira saagala ogaye babiri nga awaana nnyo byandibanga n'ebiyimba biri awo tebinyuma mukwano nedda binyuma ebiyimba gendo tosobola butabiwulira. Genda ku Judith musicals 1000 ogenda kuzisangayo audios and lyrical videos. Naye olimba baddewo Yesu nga ningangambira amanda Stella ojjukira nti wambuuzizza wamubaddeko obulamu kunyiga nnyo n'owuliranga otuuze ku kisenge ati zeeze ennyimba oluluyimba lwakubaddewo Yesu nalujja ndowooza 2020 nga ntunulira obulamu bwange okuva lwe natandika okutegeera nti ndi ku nsi paka wano neŋŋamba naye nandifudde nendaba emirundi gye nandifudde mingi nga swana kugibala neŋŋamba nti Yesu obaddewo ng'obulamu ningangambira amanda kaba that is it's kind of like a proverbial tinganga olugero kaba like it's like just it's an allegory nti ujja okukwata obulamu bwo olowooze otudde ku manda g'olina okulya banaye ne bw'ogaddusa n'ogayisa mu kamwa tegamirika ne bw'ogayisa munda gakwokya kwegamba nga obulamu buli stage every stage ng'olingangambira amanda ng'owulira obulamu buggwawo ate bw'oba omira amanda gakwokya gakulekera amagwa gakulekera ebiwundu gakulekera emegawuda gakulekera enkofu ng'olaba buli bw'oyise biwundu bulumi kunyolwakawona gamukaseregira nettuka gamba nobeera bwe butyo so obuyimba obukiikirira obulamu bw'oyiseemu nga gambanga oli mu bulamu obwa bulumi bwakwejjusa bw'amaziga kugamba n'ekinywera mu mukama nti mu maaso waliwo kye bayita graph ebeera bweti ekka n'eyambo nekka n'eyambo nekka n'eyambo kyekinywera mu Yesu nti abaddewo kyokolaba ti mmaliriza chorus negamba Yesu weebala okunjagala kwegamba nga ndaba kagurafu kambuse kagurafu kana kabadde kaleze waggulu Yesu obaddewo Yesu nga ningangambira amanda kagurafu kali wansi negambuka Yesu weebala okunjagala kwegamba n'obana naye mukamu singa njagala omuntu yenna oyinza okuba ng'oli mu mbeera abaana tebasoma tolina woosula ennyumba bw'oba ogirina amazzi baagasazeeko amasannyalaze tolina mulimu tolina bw'otuukaku tolina wadde n'ekikumi mu nsawo kweka ng'oli awo obuvunaanyizibwa Judith bungi nnyo basingle mothers nnyo basingle mothers bangi endwadde nnyingi nnyo abantu balwadde bambi no bali malwaliro eyo kugamba nolabanga essuubi libaweddemu naye ate I feel like ngera bw'okyogedde music oyo it is going to be a healing nga bw'onoogamba kapamba n'oteekako ku kiwundu n'onyiganyiga which is amazing. So akapero so era kugamaze gwe mba nnyimba ennyimba ezo omuntu omuyangamba ne Judith lwaki okaaba mu nnyimba ezo si kaaba lwakuba ki ziri personal ziri very personal nti waliwo abantu abensisinkana n'akugwa mu kifuba n'amala essaawa gaba ddakiika nnamba nga tannayogerwa ddakiika 2 ng'akugaabugamya ensonyiwa okukaaba naye nga agamba Judith oluyimba lwambisa mu mbeera ng'omukazi single mother naye nkolaba alina otetenkanya abaana bane neebaza abazadde mwe mukozi naye basingle mother baddiya ate mukisusiza munnange mwebale nnyo mukozi omulimu
Bakintu mukitutera ne mukisuusuta nonengasiwa nti omwana tetakula njala afuna ekyokulya ate n'anyirira n'afaananako ne balabirira basinga maatha nga nze mukama bwennyo omukisa buli omu mukama mwomusi temugaa ti babiri engaaya buli omu amuwa omukisa singa omumaatha ayina waasula ayina waayita tusukkulumirako weewaawo yes osobola manyi Uganda era njala nnyo okwebaza baganda bange njala okwebaza baganda bange Evelyn Joan Rose bwe nali e Uganda ne maama wange baalingawo kati nze baiden nalina omwana nga buli omwafayo maama waali nga tajula Canada wano stera ebyere kyebaita okubasimu aya omuwuliramu paka ku kawumpo buli kimu abisako omulabikakagoba nga obuvunanyizibwa bonna buli kugwe neŋŋamba so single man na special way mukwebaza okw'enjawulo ali nnyo n'abazadde mwenna abalina amakanga agajjudde wamu mwebale nnyo era mbasaba mwongere otwala obuvunanyizibwa mu maaso waliwo n'abantu basiteera ng'okola naye gwe breadwinner wawaka ng'ekika kyonna kitunuulidde gwe ddala kituufu ate nga tebakoowa ate bajja kukoowa kubanga obwetabiseera obulaba weebuli I know yes bakumbuze naye yes esukka bisukka Judith bisukka Judith obeeyoko akapeera ku nnyimba zo ez'empya eziri ku albamu eyo albamu ogitumye linnya ki obaddewo I think obaddewo albamu ogitumye linnya ki enjegere zikutuka kubanga nze bwe nali ku studio enjegere zikutuka nga mpulira bwamaanyi nnyo naye munaye gye byaggweredde ng'abantu bo basazeewo nti asinga obakolera obaddewo amayingiremu enjegere zikutuka abantu basinga kwagala munange obaddewo ozo olwogeddeko mwogezi neŋŋamba obaddewo lero albamu agita obaddewo yes munange nali manyi enjegere yagenda okukola ki okusinga era ndozolaba album bagita enjegere zikutuka naye gye byaggweredde nga feedback gyenfuna okuggyako ng'abenjegere gye balina bampe feedback naye feedback kyekyasinza okufuna yegamba obaddewo naye luno bano nalugja mu eso nagijja mu kitabo kya Daniel I think it's chapter 3 bwe bakwata abavubuka Shadrach, Meshach and Abednego ne basuula mu muliro kabaka Nebukadneza babasuula mu muliro naye agane Katonda naye mu mbeera enzibu ennyo nga gwe naawandaba kati embeera gy'oyitamu bwampuliriza embeera gy'oyitamu eyinza okuba nga nzibu wandibanga oli mu kkomera omwami bamusiba oba omukyala ali bamusiba wandibanga oli waka temulina mmere omwami talina mulimu naawe tokola wandiba bakusazeeko ku mulimu buli omu yamanyi waayita wansi w'enjuba buli omu yamanya bwalaba akasana nengeri omwezi gyegukola ki gyeguziba bweru buli omu yamanya naye ku mbeera eyo abasajja ntebeegaana Katonda nga naawe bwoteekane Katonda abantu abagamba katubiveeko katukole tutya naye n'ogaa kansigale ne Katonda naye oluyimba bwe nalutunuulira mu bulamu bwange ne ŋŋamba amazima ddala n'embeera ekusiba etya embeera etuukani kyeŋŋamba nti enjegere zikutuka enjegere zikutuka enjegere zikutuka Yesu bw'ayingira ekikombi enjegere zikutuka enjegere zikutuka enjegere zikutuka Yesu bw'ayingira ekikombi enjegere zikutuka kwegamba waliwo embeera mbadde saagala omale mbadde saagala nnyo mbaako yes waliwo embeera waliwo embeera weekuzinga
efaanananga ekikoomi kati omuntu atalabangako nga bookya amanda ayinza obutategeera kye bayita kikoomi naye olunaku lwemuyitaayitako eyo mu kyalo gwakulidde mu kibuga waliwo ekikoomi ekifaananyi ekirungi kyenyinza okuwa nga bookya tanulu y'amanda ekiriro ekyo nga kyonna kyaka nga kirumbujja bweki omanye ekiriro nga kyaka ng'omuliro gukutte tolina woyinza kufulumira tolina woolaga ng'olaba kufa ng'embeera ogirabe kusinzeeko tolaba ssuubi tebuli kyuka obulamu tebuli yeyongerayo tolibeera kugamba nga gwewanika wagamba kati nze ndi kibumbe kya Mungu yamanyi gwalisaasira simanyi weefuluma naye kanzigale kukkiriza Mukama Yesu bw'ayingira mu mbeera kino njagala kikugamba ampuliriza alaba njagala omanye sigala ng'okkiriza nze singa Katonda takola siteera nandibadde sikyamwogera kubanga byempiseemu byo bingi saagala kulimba naye singa Katonda litakola singa abantu sikyabayimbira nnyimba zino sikyabazzaamu maanyi naye muteeka busange kola Bayibuli n'engamba munange mubeeraawo naye kubanga mulabye many times emirundi mingi ng'ayingira mu mbeera yange so bwe ngamba ekikoomi ntegeeza embeera ey'akazigizigi ng'ekuzinzeeko nga tolina tolaba boogera kugaggawala tolaba boogera kufuna mulimu tolaba boogera kuzimba nnyumba tolaba boogera kubeera boogera kuliisa baana tolaba boogera kubajjanja buli kimu nga embeera nzibu ekituufu naye wadde embeera ng'eri bwetyo bw'okkiriza Yesu n'atuula mu mbeera ye Yesu ayinza obutajja Yesu ayinza obutajjanja Yesu ayinza obutajja ku lwakusa Yesu ayinza obutajja mwaka naye njagala okugamba in the appointed time ye mu kiseera kye yagera yakuviirayo kituufu takeewa Katonda alina obudde bwe waliwo omusajja atera okunyumira ennyo alina ebintu alina wisdom obwegwayogera abita muzeeyi magala nsesa ayogera ku Katonda nempulira nga nfeese nempulira ekigambo ekimu amwogerako ati amugaako namubanja yateeka ku nsi balooga muzeeyi magala ansesa naye yayogera abantu bwe batyo naye yakuvaako yateeka ku kulenkanira sibuuza yatunulira olongo okubuulire waliwo yagamba nti fe mu kyaki oba tugamba okusaba nze sinsi nina ebizibu bingi nnyo omusumba watuuka okusaba nga ngamba Mukama gyebale ate munaye nkugamba eki ate munaye ebizibu obiraba ebyo Mukama oli oti eyo osigera naye nga Mukama mulungi I know kituufu amiina omwana wo oyo omulwadde yakujjanjaba amen njagala kuwulira simanyi naye ekikoomi kijja kuteeka sweetheart amina yes amen Judith munange bino ebintu byetulimu bino ndowooza byakubeera nga olina essuubi because n'abantu nga tuva okwogera n'abantu abalina essuubi nabo batuuka ne liggwawo ate maybe ye kenyini n'alyembalamu n'agamba bumanyi nsabye naye tekitebali kikyuka nze kambyesonyiwe naye ate Judith wagamba nti sigenda kuva ku Mukama nolwakubadde omuliro nguyiseemu gunjokyeza nina ebiwundu omusaayi guzze sigenda kuva ku Mukama osigadde otya onobeera relevant yete nga abantu abalala bava ku luguudo ku course ku journey ne bagivaako naye gwe osigadde otya ng'oli relevant Judith ekintu ekisookera ddala ekinkumidde ku Mukama ngenda kukozesa an allegory which is very hard omuntu alina okuba njagala ategere kye ngenda okumugamba nina enkolagana ne Katonda
nga enkolagana eya taata n'omwana. Njagala nnyo Katonda kubanga ku myaka 9 okwokera omukyala eyambulira enjiri yali mukyala Munyarwanda, yali metroni waffe ng'amuyita mukulu Kekishaka era yafa. Naye yaŋŋamba nti yasoma mu kitabo kya Revelation ndowooza n'agamba nti waliwo ekibuga Yerusaalemi abali mu Yesu bwe bafa gye balaga mbwera enguudo zaayo za zaabu. Nayogera akantu nti bw'otuuka eri teri mazida teri kukaaba ssanyu yokka konze omuntu nno mwana walokoke gana amaziga g'enkaaba kubanga by then ebinkaabya nga ngamba Mukama singa nfa nembeera ng'omulongo wange. Naye enkolagana eyo gye nazimba ne Mukama paka kati tevangawo. Njagala okuweekeza abantu abeeyagala nga balina okwagala okuli true ddala ddala beekuba ne beevuma neiba najjo bataasa ne bagamba twakuyiseeko tutaase bakugambye twagala okuyamba twakuyiseeko. It happens. Obala okwekuba buli omu n'anyiga munne ebiwundu ne beetwala mu ddwaliro ne badda ne bafumba emmere obawulira bali kubukukule bwe baseka high five nga ziyita ogaye hindako kamala ennyo n'obanna byabaagala na bizibu. So njala okukizzaako nina omukwano ne Katonda nti ne bwembanga ki is that part of my life gye saagala kuluzinga. Nfuba okulaba nga nkola buli ekyetaagisa okulaba bwe kiba nga kyetaagisa kwenenya nenenenya, bwe kiba kyetaagisa kusaba nensaba, bwe kiba kyetaagisa kuwaayo nempaayo, nfuba okulaba nga nwana mu bunafu bwange obungi obutali butuukirivu noonya okukola okwagala kwa Katonda. Era nkikola nkiyisa mu kusaba. Siteera essaawa gye bayita essaawa ey'omukaaga midnight okuva ssaawa mukaaga paka ssaawa mwenda w'ekiro. Eyo essaawa omuntu yenna ng'oyagala okubeera omusajja oba omukazi ow'amaanyi mu bwakabaka bwa Katonda, ng'oyagala okubeera omuyimbi ow'amaanyi kale nga gwe ekirooto ky'ogamba njala kubeera nga babiri. Njagala okutegeeza nti osobola okubeera nga babiri ate ne babiri n'omuyitako kubanga ate nze nina obunafu bwange ate kuwandibanga obunafu obulina obwo nanibanga nina erinema naye ate kagwe tebikulema kitegeeza ng'osobola okubeera ow'amaanyi. So ekinkumidde ku mulamwa tewali kirala, nsoma ekigambo kya Katonda. Eyo ebbaluwa ey'omukwano omwagalwa wange njagala ennyo, my first love gye yandekera ye Yesu Kristo. Tosobola kubeera mu mukwano nga boyfriend bwakuweereza message ku ssimu togisoma bwe togiddamu. Wefudde Kalawudiya mbw'omwagalira mu emotion na mu mutima tomuddamu, bw'akuba essimu tokwata. Nakyala wefudde Kalawudiya bosi mwana mulenzi oli eriyo kamanze nina munaye mukazi wange bw'aweza message toddamu. Tomanyi Valentine, tomanyi birthday, tomanyi birabo, tokukoleka airtime akutabo tokakuweereza naye oli eriyo ngamba nino tekisoboka. Bayibuli egamba nti ebyensi bituyigiriza ebyeggulu. Kati na omuntu yenna onaategeera otya Katonda wo, onaategeera otya by'ayagala, onaamwagala otya, ye onaategeera otya nti naye gw'oyagala akwagala. Nga tusoma ebbaluwa ya mukwano gye yakulekera. Ebbaluwa y'omukwano gye yatulekera omulungi ye Bayibuli. Eyo n'omanya bw'akwagala, n'omanya bw'aba aluddeyo olina kye wakoze oba yenkola nti oluusi takeera naye ng'ate takeerewa. Olina okumanya aŋŋamba nkole ntya, okusaba kuno nsabe ntya. Yoona ŋŋamba okusaba Yesu ye yabisabayo n'osooka onoonya Luka essula ey'omukaaga nti olwagiranga bw'ati akawungeezi kasita ekiro kyatuukanga ng'agenda ng'asaba ekiro kyonna ng'obudde bwakyanga ku makya emisana n'alonda abayigirizwa. Kitegeeza ono gwengoberera naye yasabanga. Kitegeeza naawe osaba. Siri mutuukirivu nedda, nina obunafu bungi naye neerwanako. Neefuba okulaba nga nsaba, neefuba okulaba nga nsoma Bayibuli, ate neefuba okulaba nga buli ekyetaaga okutereeza nga kiri mu maanyi gange nkitereeza. So kyekintu kinyambye okwekuumira waggulu. Ate n'ekintu ekyo
buli lw'okwata omutima n'oguwa Katonda akwata omutima gwo n'agugaba mu mitima gy'abantu. Kati nze kubanga Yesu namuwa omutima kati yo ogwange yagukwata muteeka mitima gy'abantu kyobola nti n'ogamba Judy wanyumizaamu mukono olwa n'oza kunagamba nze mu Judy kwenfiira ndi tiimu Judy oba nkaba naye ekyo kikolebwa mwana wa muntu ekyo Katonda yakukwata n'akugabanya mu mitima gy'abantu. Kituufu. So nze kyekubira okukaka kwekwasa Katonda n'enkola kyayagala kati ye n'akola okwagala kwe munze n'akusaasaanya mu mitima gy'abantu. Amina. Weewaawo. Judith, abayimbi eno tulina ab'enjawulo aba gospel era nga bw'obamanyi. Of course ebisoomooza weebiri ne progress nayo weeri. Gw'olowooza gospel industry mu Uganda eyimiridde etya ku ggwe nga ggwe Judith? First and foremost, njagala okwebaza Mukama Katonda olw'abaana bayimba gospel. Ekisookera ddala gospel industry mu Uganda ekyali y'amaanyi nnyo. Lwaki njogera bwe ntyo? Enkola y'ensi si enkola y'eggulu. Ate ffe bye tulaba ku maaso si Katonda by'atambulirako. Tulabisa maaso naye Katonda yalabisa mwoyo. Ekisookera ddala abaana ba gospel Uganda baweerereza mu bugubi obuzibu ennyo. Omwana aba ng'omulaba agolola essaati n'asiba ekikalu naye nga n'ekikumi mu nsawo talina tamanyi bw'anaalya asula ku mwana akazigo kasulamu bamugoba ng'embeera mbi naye n'agamba yagenda kuyimba nnyimba ddala kannemere ku Yesu. Kyokka endala zimubula naye ng'afuna ezimutwala mu studio. So gospel industry erimu abayimbi ab'amaanyi ne besimanyi mannya. Nyinaze Bugende waali ayimiridde. Gye bali Angela Dixon, Justin Nabosa, Pastor Herbert Twina, Isaac Ssenyonjo. Waliwo omwana omuto bamuyita Kisaakye Becky. Yayimba oluyimba lwonna lumuwandiikira mu I think it was 2000 something. Nasinakuva Uganda. Oluyimba lugamba mutukuvu Yesu mutukuvu. Naye Becky yayimbye oluyimba nange n'entuula ne ngamba Mukama nkwebaza nti sinze yaluyimba. Yaluyimbye n'alumpisaako nti nange bwe ntuula bwe nti. Lwe luyimba lwe ngamba kano yakakoze atya. So gospel industries ekyendaba olwaleero ey'amaanyi naye nga egenda kweyongera ate okubeera ey'amaanyi kubanga Bayibuli egamba ffe tetuva mu bunafu tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa. So gospel gyendaba Uganda bwe ntunulira bwetyo Omuganda agamba nti akaliba akendo okalabira ku mukono. So gospel industry y'amaanyi. Mulimu abaana abavubuka nga bale Dixon abantu ogamba bwe bayimba n'olaba nga generation ey'abato yonna ne bagizza ku Mukama. Ne wabeerayo kati ate bano abaluddemu mu industry ogamba n'olaba nga there is a balance wakati there is a generational balance. So nze ndaba industry mu Uganda y'amaanyi. All right. Oyogedde ku kwabo abaana abavaayo Kisaakye ng'owandiikira oluyimba ne bano abali mu gospel industry bano ba Brian Lubega. Waliwo omuwala bamuyita Becky Worship yayimba oluyimba lugamba ne Gabi Ntaate by the way. Ekikuyita I think she's called Becky Worship asalira ku Fanero. Waliwo ne Gabi Ntaate. Bonna kugamba olabanga the industry erimu bannaggwano lwakuba nti of course ensi ye bw'ebeera kati ngera bulaba nti kati nange bwe mba njogera tosobola kugera ku music industry ya Uganda ntogera ku basajja nga Philip Bomwe Lutayi. Tosobola kugera ku basajja tosobola kwerabira basajja
kugamba waliwo abayimbi abaaliwo nga Fiona Mukasa basettinga pace balina kye baatambika okitegeera kati abaluddewo of course tuba ne gundi ebiwaawaatiro byaffe bibeera bigazi abantu naye babeera bangi nnyo naye ne bana abaana okusanga eri natandikira muwambatira as a budding star. I see men and great women rising out of the gospel industry. Wow. Tugenda kumulamu katono Judith. Bwe tukomawo tweyongere okunyuma ne Judith atubulire biki ebigenda maaso. Alina album empya akyali tukyagamba oba agiyite obaddewo oba enjegere zigotoka naye nkimanyi nti of course mujja kubamu everything works for the good of those who love the Lord. Wow. Kati mulemu katono tovaawo tukomawo. Nizanye omukitundu kyaffe ekyokusatu ekyamwasize webalire kubanga okire ku midiano of NTV ne Spark TV. Wow, Judith is in the studios, guys. Yes, literally. Wow, enyimba tuziwulidde alina album empya atunyonyola ku lugendo lwe n'atugamba nti bannange nze buli kimu I encourage all of you era ye nga bw'atu encourages natuzamu amaanyi n'agamba nti bannange ne bw'oyita mu muliro ng'ombira manda eno gakwokya ebiwundu bijja omusaayi okulukuta naye weenyweze ku Mukama because at the end of the day yoyo akutegeera ajja kujja mu embeera eyo ate teri mbeera ya lubeerera. So Judith watunyonyodde. Wow, Judith nga tuli mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Yes, twogere ku twali tunyumyamu wali muka break n'ongamba nti weather changes ezo in Canada sometimes omuntu aba yakagendayo agamba ndi mu fridge kiki kino changes ezo in weather naye watuuka lino kyali kikyafu gwe. Changes mu weather zino munnange gamba zima agali nti kwebuzabuza ko kawinto okawulira nga kayita ku sikini kagenda paka ku magumba eri munda naye bwoba wakatuuka kizibuwala era abantu abamu gamba bambi atakala okugwanirako eyajjala ne banenze nasobola wano banzireyo n'omugamba naye okujjamu nga gye wavudde waleese munene nga tebiri bubi naye wowe olina ekika n'ab'eŋŋanda mubafaako zino za wandigumye kubanga kabera kaseera myezi nga 6 oba otansikimanyiira kati wiyinza egenda okuddamu omwaka ogujja kati nga nayo kati ofuuse siniya kati ffe ababazeewo eneeta twafuka baveteraani abali mu 2 bola bulabi nti kyange kiriwa ate ogenda okwesa njoko mukwera mbunyogo bubunda ekiseera kituukanga temperature ne bwekyuka omubiri gwo tebukyakyulira nuwali okiwulira. So Katonda yatuwa ekyomubiri gwaffe nti ka thermostat kagenda kakyuka okusinziira ku budde. So kali ka freezer kagenda ne kava mu defrost ne kagenda mu fridge ekivaamu nga oli steady ebyokwesa bikango bivaako naye mwana nga kakatandika oyambala nga bano abagenda ku mwezi n'obika omugere bakusanga ozimba akatanya wennawe noyita mukubo. I know bannange ng'omuntu akatuuka ewaate n'olina biyitamu n'omanyiira n'olaba nga abantu bakola bwe bati nawe n'okiyiga. Weewaawo Judith, bwe twabadde twogera wali ng'okula omulabi waffe yandyetaaze okutegeera abazadde tulina responsibility ey'okukuza abaana nga batya Katonda. Abaana tubakuliza mu Katonda n'obumenyi bw'amateeka obukyayi effutwa Abaganda bakiyita batya obukyayi obwo obuyitiridde ettima omuntu n'omufiirako n'omuvu oba n'omukola ekikyamu oluusi kiddayo kukemabega bono tebambuliza mu ddiini oba ono ate tatya Katonda. Gulowooza enkuza y'abazadde ennaku zino ekyuseemukko ebya Katonda tetukyabijjumbira nnyo? Nze munnange ndowooza enkuza y'abaana ey'abazadde tekyuse naye sisitimu z'ensi zikyuse ne zikyusa obuvunaanyizibwa obwo ne buleeta enkyukakyuka mu maka. Nja kuwa ekyokulabirako nti nze mu mulembe gwange we nakulira abazadde abasinga maama yabeeranga waka batono nnyo abagendanga okukola batono era ndooza baleka baalinda mu Kampala naye ne waffe ku kyalo era be nalabangayo okuba abadamu abagendanga okusomesa era baali batonotono abasomesa abakyala n'abasawo
naye abakyala abasinga 70% babeeranga waka ne bakuza abaana. Omuzadde omukyalo oyo n'afuna obudde obwetegereza embala n'empisa y'omwana. Omuzadde omukyalo oyo n'afuna obudde obulungamya omwana, ogenda mu kkanisa, okusoma ku Bayibuli, ebintu ebyenjawulo. Ekitati asooka olwaleero, njagala okutegeeza olwaleero, singa ebintu tebyakyuka, buli mukyala ayagala akeera ku makya ng'omulimu gwe gwakuwembejja mwami we, baana be nakuyoyoota maka. Ffenna kye twagala nange babiri nga mwembi. Tewali agala byakakaalukana essente ewooma. Naye tewali kintu kiwooma nga kubeera mu makaago ng'otudde entende nga obuvunaanyizibwa bwonna buli taken care of. Naye nga tuli mu mulembe nga ne bwe olina omwami akola nnyo naye nga zaakola bambi tezimala nga mulina okutetenkanya. Tuli mu mulembe abazadde abamu basingo father. Tuli mu mulembe ng'abakyala bandi basingo mother. Ne weesanga nga omuntu kyayinza kutuula waka, abantu tebakyuka naye system z'ensi zakyuka. Naye ekyobugagga kye njagala okugamba gwe ng'omuzadde ng'omwana wo omulina, buli kadde k'olina nsaba okabali nga kabugagga nnyo tekagenda kudda. Era omwana muteekemu embala etya Katonda, kyekintu ekigenda omunywereza mu nsi muno. Kubanga omuntu atalina Katonda asobola okufuuka ekintu kyonna. N'omuntu oyo atalina Katonda, omuyaga bwe gujja talina waagumira. Weesanga omuntu oyo ng'agamba kanneemale nze ebiseera bingi. I don't know how many times kino nkikugamba Stella, I don't know how many times wenayo yange okufa mu buto ne mu bukulu. Ebintu bino mbyogera njagala gwali eyampuliza, saagala olowooze nti okubeera nga tuli eno waggulu gye tuli nti eyo gy'oli tetwayitayo, tetubiyitamu, y'oyitamu exactly nange ebiyitamu. Naye ekiyamba omwana ono okuyita mu mbeera nga talina muntu gwe yeekwatako, alina amaanyi ge yeekwatako. Ago amaanyi ag'obwakatonda owulira muli eddoboozi mu mutima nga likugamba birye nguma, ogenda kuyitawo, babirye, Yesu asobola, Yesu ajja kukuyamba. N'okulya nga tewali akikugamba naye nga muli munda Katonda ayogera naawe. So abazadde mbakubiriza naddala mu mulembe guno gwe tulimu, tetugenda kusobola kukuuma baana nga bagenze mu bisulo, tetugenda kusobola kukuuma baana nga bayita mu makubo, tetugenda kusobola kukuuma baana ng'obatumye mawanga ogenda okusoma, tetugenda balondoola kubanga bye twagala abazadde mu abalina obbituuka, fe abalina obbiwa abaana. Ne bwe tunaabeera ku baana tetujja kusobola kubiba, kitegeeza oba twagala oba tetwagala okwawukana okwo kubeerawo. So nkwegayirira gwe ng'omuzadde buli kadde k'ofuna bwe kiba kyetagisa kukwata Zabbuli 23 ogambe omwana agisoma agikwata, oba akwate the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, ng'akimanyi bulungi eyo gy'amanyi, tomanya ssaawa gyegenda mutaasirizaako. Omanyi lwaki? Teetaaga kusoma Bayibuli yonna, yeetaaga kumanya Katonda. N'obayo n'ebyokulwanyisa bibiri by'omuwa. Muwe Zabbuli 23 kikukubiriza ekyo, n'omwene the Lord's Prayer ti Our Father who art in heaven, kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, biyigiriza omwana. Omanyi lwaki? Essaawa yonna bw'erituuka ffenna tukimanyi, oba oli musajja mukulu oli mukyala mukulu, embeera bw'etabuka maama waaba waali n'ogamba kanzijukire Katonda wa maama wange, Katonda gwe yandaga yaliwa. Maama bw'aba taliiwo n'ofuukame n'ogamba Katonda wa maama wange oba Katonda wa kitange gwe yandaga yaliwa. Era eyo omwana y'okuyimiririra eyo. Kati omwana bw'omuleka bambi oba omulesa ensi emutambule, abaana bafuuka babbi, bafuuka batemu. Wati omutima guno tegulina kye gumanyi. Sigambye tuli kw'okuliza Mukama nti ajja kuvaamu bulungi. Mwami era bw'akula asalawo Bayibuli egamba nti omwana mulage ekkubo ettuufu, ne bw'alikula talirivaamu. Kitegeeza wano wakati asobola okubula naye mu maaso eyo asobola okudda. So gwekola obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde, omwana mulage Katonda, ebisigadde obirekere Mukama. So I think ekyo kikulu nnyo. And Judith, and I think right now, embeera ya mental health, yes, mental health issues ziyitiridde nnyo ate mu bavubuka, you know, kigeze kyeyongera. Golowooza era still bandisaanye ne babaako kye bakola okwenywereza mu ddiini, kubanga oluusi n'eddiini abantu baga saagala nagenda mu church, I feel sad, I feel stressed, I feel in embeera
never stressing ne bayitayo. Amazima kugali. Eddiini ya leero yatabuka. Amazima gakaawa ne tulina okugwogera. Eddiini yatabuka. Naye na kino kitwale Katonda tatabukanga. Njala nkitereze. Eddiini yatabuka. Naffe abali mu ddiini twatabuka. Saagala gamba nti baatabuka nga nange mweni twatabuka. Kubanga tuli bantu. Naye Katonda tatabukanga. Abavubuka olwaleero bali mu mental health issues. Ate si be bokka n'abakadde n'abakulu eno ewaffe gye tuli. Tekirina kiva eri wansi paka kinene nnyo n'okusinga Uganda. Naye omuntu aba talina Katonda atuuka ku kisenge. Buno obulamu bwaffe Katonda yabukola nga butuuka ekiseera kasita embeera ebuyitiraku ne bukuba switch. Omuntu n'atabuka bbulu n'ayingira mu red n'ayingira mu green black n'akwata. Kati omuntu akyalaba gy'alaga. Abamu ne bagamba ze kanywa obutwa kaneetekemu omuguwa kubasanga babala essente ez'empapula kukuba omusanga kugamba nga abantu bakola ebintu n'olowooza nti muba kiki naye nga mental health. Nze nali ntuuseeko ku age. Natuukako ku age. Natuuka ku age of depression. Kati kino njagala nkyogere gwali eyo alaba. Bwe mutunuulira abantu nga bayita mu bintu. Saagala gereza ku bayimbi b'e Uganda. Naye katwogere ku bayimbi abalala ng'abaafa ba Michael Jackson. Abayimbi ba mukyala gwe nali njagala ennyo Whitney Houston. N'abalala bangi. Buno obulamu waliwo ebintu ebikusukkako nga toyagala biraga nsi. Naye nga ensi oyagala ogiraga emmeeka, ogiraga olugoye, ogiraga obwalo obulungi, maama ogiraga kakondo. Kwegamba nga buli yakula agamba maama biryoke. Naye tewali kintu kizibu. Amaanyi g'oteekamu to hide the truth behind a veil. Amaanyi ago g'oteekamu okukweka kiri ekikunyiga olaga ensi ekifaananyi ekirala. Ab'emikwano abantu bangi bakiyitamu. Abamu bamusanga teyazuukuse. Abamu yakutuse omutima. Abamu mumusanga nga atabuse. Let me tell you, but your judgment and banategeera kyebitamu. Yes, banategeera bajja kunjajinga nze sijja kwogera. Then they don't speak up. Ne bagamba sikasirike. Ate bw'okyogerako oluusi olina omulago okolera ssente. Ogera ku trendinga TikTok yonna kubanga wakaabya amaziga n'omenyeka. Kati oli agala okola ssente. Bayita we takuvuma lwakubanga takwagala. Banoonya ssente abamu. Mulabe akaaba obuzigo obwa kapa. Obulabye obuzigo obwo. Naye nga takuwalana obona buzibu yanoonya following. So abantu balina we bayita. Naye nsaba buli muntu yenna ng'olina mental health issues. First and foremost, si kyaka bigenda mu ddwaliro bakuyambe. Nze nali depressed to the age. I don't know. Singa yali Katonda yannungamya ne ngenda mu ddwaliro zanani kudde eddamu. Ne bampa amakenda ga depression. Nentereera. Don't be afraid. Wadoli public figure. Don't be afraid. Nze ekintu kikugambanga bwe kiri otegeere you are not alone. You are not alone, my brother. You are not alone, my sister. Wadoli star, wadoli mukungu mu gavumenti, wadoli wabitiibwa, funayo gw'oteeka mu kasondo omusawo akuwa eddagala. Bw'omala gende wa Yesu. Gende wa Yesu. Bayibuli egamba waliwo ebitavaawo awatali kusiiba na kusaba. Waliwo ebyetaaga okusaba. Naye kitegeeza waliwo ebivaawo. Waliwo ebitavaawo naye ate waliwo ebivaawo. Kaakati togamba nti nja kusaba nnyo kubanga tujja kusanga nina omusajja gwe nasanga oba eri radio 1 naye nga yazolokera mu Yesu nga wali awo ne Bayibuli waawo mu Bayibuli asoma n'ekigambo bulungi nnyo. Nga kali kasajja nga talina kyayogera naye nga Bayibuli ebanzigule naye nga omulaba nti teziriiko baami. Kati nga ye we yagwa eddalu yagwira mu Yesu bwe yasigala ng'ali awo ne Bayibuli simanyi bwe kyava ne namusanga awo. So bw'oba ng'olina Katonda tekitegeeza nti abasawo tebakola.
nze understanding okwange abasawo the doctors are an extension of God's healing hand. Kyobala nti si buli omuntu asobola okubeera omusawo. Abamu kuferwa omusaayi odduka. Naye omusawo awulaba n'abaana bya n'alya ennyama efaanana wava okulongoosa n'ogamba bannange okikola otya. You know? Because it's their calling. Your mental health, the medical and the spiritual need to be reconciled. Abantu tubeere bulungi. Mu bavubuka e Uganda mbasaba. Ojja kufuna kampani bagambe nywayo kana akantu kajja kutereza, kola kana akantu kajja kutereza, fuwayo kana akantu mukwano nedda bigenda kwongera kutwala bikutwale. Gende wa Mukama. Mukama ky'ekyokuddamu tokkiza kutuuka ku age. I know. Naye ate munange oluusi Judith olaba. Bw'ogenda mu ddwaliro ng'ate awo bagambye ddala oyo oweddeyo oli mulala ogenda nakuba mayinji. That's why abantu batyayo mu ddwaliro balowooza nti bw'otuuka wali oli mulalu bakusibirayo. Sitera nkubuulire. Ekizimba tebakikweka. Bw'oba bw'olina ekizimba etuma bwe twalinga abato babiyitanga abantu abasinga balwalanga tubayita ejjute. Ejjute ekyakukwata wano mu inner thigh oba mu nkwawa wano. Wano osooka n'obeera bw'oti Judith olina ejjute Stella olina ejjute nedda siina. Gwe erikula neryengera bakusanga okoze bwoti omukono. Okusanga olina okobulumi. Kati ne mental health bwetyo. Bw'otakkiriza kwetwala mu ddwaliro ng'owulira toli okay. Kitegeeza you are waiting for a time lwe bagenda okutwala ng'omaze okuzoloka. I know. So tolinda kutuuka ku age. Genda find someone who can confide in as soon as possible. Olabe omusawo akwasesinge, olabe ofune medical intervention on time at the same time ng'osaba ne Katonda. Njagala nnyo engeri gy'okitadde ogambye nti bw'obanga owulira nga biri ebintu bisobye nga tokyalolinga situation otuuse ku age ku kisenge awo ogendako mu ddwaliro n'ofuna counseling oba n'ogambako omuntu oyo gwe weesiga noga nti mpita mu kino kale n'oyogera nti mpita mu kino na kino so sigamba nti nze kaneebikke mu buliri Yesu ajja kumponya. N'ofuna kangeze ulcers oba anything n'ogamba Yesu ajja kumponya. And there's that mentality eyo abalokole tugirina nnyo nti Yesu ajja kumponya. Nze sijja kumira ddagala sijja kukola bwenti naye ng'ate I like the way bw'okitaddeyo. Bikateriombi kati for example omukyala bw'obanga oli lubuto oli mulokole omwana ne bagamba nti wetaaga Caesarean okumuzaala Yesu ajja n'akusala. Yesu yakabaaga bameka. Akuteerawo abantu ne bajja ne bakubaaga ne bajjamu omwana. So mulokole tokisussa nnyo. Genda ofune obuyambi mu basawo at the same time nga bw'osaba kuba Katonda yakozesa bano abantu bonna okulamya. Waliwo omusajja mu Bayibuli bamuyita Yekosafaati. Ano yali Keezeekiya. Keezeekiya lwala ekizimba. Nabbi Eriya n'ajja n'amugamba ogenda kufa teekateeka ennyumba ye. Keezeekiya n'atuukira ekisenge n'akaaba. Bw'akaabira ennyo Mukama Katonda n'awulira. Oli nabbi nga tanaba nakuggwera mu luggya Katonda n'amugamba ddayo omugambe agenda kuba mulamu. Naye mugambe agende anoge ebikoola eby'omuti omutiini. Abiteeke ku kizimba anaawona. Lwaki nabbi teyamugamba nti mu linnya erya Yesu ekizimba kikale? So waliwo ebiseera Katonda waatuma omusajja wa Katonda omukazi wa Katonda n'agamba mu linnya erya Yesu teebwa n'oteebwa. Naye waliwo ebiseera ng'olina kugenda noga ebikola by'omuti omutiini. Ebikola by'omuti omutiini kitegeeza omusawo. Gendako ew'omusawo oba kuwa kapanado oba kuba mpiso omanye nti kati ekyo Katonda akuwadde amagezi ago ogere osumulwe.
They're getting entertained by nebitone bingi nnyo Judith. Nate naawe nkulaba ku TikTok. Nkulaba ebintu bikyuse nnyo. Naye olowooza Judith abantu bandikosezza batya emitimbagano gino okulaba nti of course balina talent, balina talanta, balina businesses oba okumarketinga. Bakosezza batya emitimbagano gino okubanga nti bayisaawo kye bayisaawo naye ate nga bakuuma obuntu buno, bakuuma empisa, bakuuma ebyobuwangwa. Nze ndowooza nno TikTok ono mulungi ate TikTok alina engeri gy'afuuka omubi naye kasooke mutwale mu bulungi. TikTok ono mulungi nti olw'ensonga nti ze muyigiddeko ebintu bingi especially ebya okwejjanjaba ng'okosa emmere ey'obutonde kye nali simanyi. Kugamba buli kenjagala konna TikTok okwo kwe nkajja akakwatagala kujjanjaba omubiri gwange nti lya ku beetroot akendeeza blood pressure kati kino kirongoosa omusaayi kino kidetoxifyinga TikTok. Era njagala okwebaza abantu abakola abaleeta obutambi ng'obwo. TikTok ono mwagadde kubanga anyambye nnyo okuzuula bayimbi bannange. So mulungi nti atambuza message waliwo obeera nga olina ekibeerabeera kiri awo oluusi omisinga b'e Kampala oluusi ogamba owulira ogamba gyalagendako mu kyalo naye oli Canada gamba wenna owulira wadde oli Canada naye ekibeerabeera kikkubye you miss home amazima googere home. Yes. N'olyoka oteekako n'osooka ova mu baana abaffe n'ogera n'osanga basudde. I know. N'owulira buli owaffe ku tuni ddala leka bino ebyekizunguzungu byetwamodera naye buli owaffe ku tuni obwo n'oleerako n'owulira n'owulirazeeyo ewaka n'olaba nandutya n'olaba ku bugembe n'olaba ku Ghetto Kids n'obulabako w'omalira okubirabanga ekibeerabeera kiri kyakwedeko ng'oseka. Ate TikTok kyemwagaddeko amazima gali nti oba Uganda muli mutya naye ffe abali eno bannange TikTok alyangu otutegeeza ebiri e Uganda. Ku sipiidi oba olyawo tuli wano abalive omanyi ko tebaggwayo tuli wano eno kakati tuli wano Uganda biri Kampala. So bulungi naye ate obubi bwa TikTok waliwo oluusi bw'osangako abaana nga beema okukola ekigambo kinene naye ng'olaba omwana akyogera ate muto nnyo nga bulungi mubalagavu n'olyoka osanga oli n'avuma n'olumaleeta n'ogamba yii bannange ate byakwevuma kwegamba ndowooza TikTok ono waafuukira omubi kasita kiva mu bintu ebigasa omubiri ne kiyingira mu bintu ebirumya obulamu bw'omuntu kulumbagana kuvumagana ebintu kwegamba ebyo ebirumya emmeeme omune bwe yafuula ow'amaanyi ogamba nti yeegumya amugamba nze yo gamba tebinuma amazima gali lulongo yeebaka n'ogiba bakumba ennyindo y'ennene ng'ey'ababiri ab'emikwano owulira omu naye ddala enyanga omuwala waffe bw'otuula bw'otoga kakuyingira and those things biderailing a mental health y'abantu mpolampola. So njagala okukubiriza abantu ffenna abakozesa TikTok mukola omulimu ogw'ettendo oba emitimbagano emirala TikTok n'emitimbagano emirala n'emitimbagano emirala tugikozesa okwezzangamu amaanyi. Abamikwano njala obabuulira tolaba nti ebintu bingi bibuze so many commodities are scarce naye ekiri scarce mu nnaku zino kye bayita love and kindness. Ebintu ebibiri ebyo okwagala what is kindness ekisa okwagala n'ekisa bikendedde mu nsi. So olwogera ku mutimbagano fuba okulaba munno muzzeemu amaanyi. Kati juzi wano nabadde ku TikTok live oba omuntu abadde na ssimu ki omanyi bw'oba ku TikTok live kuliko different filters kati okusinza ku ssimu yo ye quality y'ekifaananyi ky'ofuna. Omuntu oli n'agamba najja mu inbox n'agamba mami I come in peace bambi saagala soogera bubi naye mami kameekaapu ako kendeezaako ayitiridde namugamba thank you but I think those are either it's my phone or your phone kubanga nze newange ekifaananyi nga kiyitirivu nga kirungi kati owe simanyi. So kati olaba omuntu ng'oyo yaŋŋambye ekintu naye nga akireese bulungi naye omulala agamba naye bannange ebikazi bino kyona kyona kyekubye meekaapu okitegeera
message eriko obuzibu naye ng'egyogireeseemu. Yeah, I know. So mbasaba tukozesa okwagala bane tukozese bambi waliwo omuntu omugatayina muntu amugambako nti I love you naye omuntu akola akatiktok n'agamba gwolaba tiktok yange essaawa eno omwagala omulungi njagala omanye nti newankubadde tolina akwagala essaawa eno mukama akwagala nze nkwagala omuntu yakana. I think we can do better and spread love and kindness with social media instead of putting each other down. Wow. Judith, twawulirako nti the old YouTube channel gye walina ya baji hackinga? Nalina YouTube channel yange nga nkyali Uganda naye tebagi hackinga. Bwe nava e Uganda abantu bali bagimanaginga ne bagitunda. Bwe bagitunda omuyimbi omu gyali e Uganda yakolagananga n'omwami bamuyitanga Bwemba. Ndoza ne bagitunda. Kati bwe tugenda e Canada twogera nze sinnamanya omanyizi babiri esimanyi bwe yaayita ekizibu kyange nze abantu mbatwala ku face value nga bw'oli bwe nkitwala nti simple so nabayitanga bannange twasibanga nabo ne tugenda okuyo ebifaananyi naye nga nze simanyi nti bo bakola kintu kirala so bwe nvaayo ne ntuuka wano ne mbabuuza ne mbagamba mpe ku logins ne lufuuka lutalo era nampeereza email emwenge egamba zina kineetagisa nnyimba zo biki naye kanninda omuntu bw'anaakomawo agenda zikuwa n'angamba nti omuntu alina logins babita Scorpion. Manyi nemugamba kale kanninde paka kati so YouTube ogiraba bwe bateekako pressure bagikyusa era ojasanga olusebeera praise and worship Uganda I think wa praise and worship olusi nebeera Judith era ogirako ni Judith babiri bagenda bakyusakyusa amannya naye si yange bagibba ebali bagirwaninga abali banyabo girwaninga bagibba. Nkubiriza buli muyimbi e Uganda tokkiriza wadde manajawo wadde aniwo kugulirawo YouTube nti abikurwaningire genda obyeyigire obyekolere obibyangataniremu obigwiremu bikutawaanye naye biyige kubanga ekyo nakiyiga so buli muntu yenna awuliza ennyimba zange enkadde njagala omanye nti towagira nze owagira oyo omubbi alina chano yange ate ekyokubiri era nkubiriza buli muntu yenna asobola ogenda ku chano gye bayita praise and worship eriko ennyimba zange zonna zonna enkadde bw'oba osobola nkusaba nkwegayirira nsaba ogende oripootinge channel eyo giripootinge obategeeze si batuufu. Kibinyo ngezezzaako okwogera nabo ng'abantu since 2019 lwenajjawa naye kirabika program ebaagiina okuva edda naye kati bamujeewa abakwaga music bo bamujeewa abagala muwange ono omupya naddala omupya oyo wenjagala abantu oli omukadde mugere muwezisiganye toli kyakola kubanga ali ow'emyoyo naye ono music wange omupya osobola omufuna ku YouTube channel yange bagita Judith Babirye Musicals 1000 ali e Uganda osobola okugenda ku YoTV YoTV bamagana partnership ne NTV actually osobola okudownloadinga my music noba nayo ku simu yo ate bw'obanga okozesa YoTV kiri easier kyangu okusinga YouTube kuba YouTube erina emitendera credit card kiri naye YoTV ng'oli Uganda osasula mu ssente zaffe ez'Uganda so mbakubiriza abantu bena abali Uganda genda ku YoTV ojja kufuna ennyimba zange empyakapyata ate I know, we can't wait. Julie, towulira nti receiving any revenues from callback tunes ekyo kyalulinga otya bano callback tunes zange ezo sirina ssente zenfunamu kubanga nagenda okubuuza MTN aba MTN njagala obeeraza ennyo kubanga baali very receptive ne bampuliriza Leviton yanjoyinga ku mwami bamuyita James Jimmy ne munnyonnyola nagamba Judith nakunoonya nagamba baleeta contracts nagagala kuneebuzaako ne bampeereza contracts ze nasayininga mbu nga mwa music wange bali abaamutwalayo nga ne contracts ezimu balaga nazisayininga naye ng'ate nalyo ne mu Canada so sirina ssente gye nfuna ku MTN ssente zange zonna waliwo omuntu azirya
aba yateekayo contracts nti nga signinga naye nga contracts ezo n'ennyimba zange ne baziregisteringa mu Uganda URSB, Uganda Registration Services Bureau. Yes, URSB be bakola ku registeringa copyrights mu Uganda. Baba babalimba tebana zibabuza, so waliyo fake contracts naye MTN egenda ku resolvinga. Ndi in talks with MTN ekyo kyo kigenda kuya resolve naye yalya sente zange bambi mukama amusaasira. Nsaba abantu ennyimba zino eziriyo njagala mu kimbagala kisinza essaawa eno naye we are in talks naddala babeera ku nnyimba zino empya nga tuya resolve badde. Okay, so zile nyimbe enkadde teziri kweno YouTube gyogambye eya Judith Babirye Music 1000. Ziri enkadde zonna kati omubbi eyazibba eyabba ziri enkadde yalina ziri ennyimba zonna. So eno Judith Babirye Music was 1000 eriko ziri empya zokka. Naye ennyimba zange enkadde zonna zinayimba up to 2019. Okuva lwe natandika okuyimba mu 2001 up to 2019. Those are 23 years. 21 years? How many years? Siri obulungi mu mathematics tera nyamba akaawo. So emyaka gyonna waliwo omuntu ali ku praise and worship ekyo channel ekyo nyimba bogera ku YouTube kuliko nyimba zange zokka yaziri. Naye nga tusaba Mukama atubiterere kubanga ffe tuba twagala kuwagira Judith Babirye not bali ate abakumpanya abo bwe batyo. Okay, so graduation. Bannange otyo olwatuuka Judith. So omanyi bw'otuuka mu gana amawanga otandika okubaako nga bwolaba omuntu otandika okweyibula. Kati olina okunoonya engeri mu ggwanga lino where you put your footing oba kinyonyola entya oba kikyolwa otandika ogamba naye mu ggwanga lino kikyennaabeera. So nze bwe ndajja mu ggwanga lino ekintu kye nasinga okulaba nalaba bannayuganda bangi abajja nalabanga omusumba oyo ku Stepstone ng'ayamba abantu neŋŋamba kanzireyo nsome ntegeere ekintu kino. Mukama Katonda nannyamba negenda ku Carleton University, one of the best universities in Ottawa and in Canada. Nengendayo actually Carleton University ne Uganda ne recruiting egenda mu institution ne recruiting nungi nnyo era policies ennungi ku black students. So ne nkola application yange ne bampa scholarship baatulamu ebintu byange nasoma e Kampala mu Makerere University nga ebyo birungi. Mwana wattu Katonda n'anfujjako eddusu ne bampa scholarship nesoma masters in migration and immigration studies. Masters ebikwata kwakuya immigration policies, resettlement, refugees, migration byebityo. So kama nanyamba na graduate nze omwezi 8 omwezi wa June. Mukama wewesiiwo okubike bondu sinotawalide mubazungu balekana mulio wakuweka wenyini akalulu ka Yesu kaliwa. Akalulu ka Yesu, yes. But congratulations, Judith. That's well done. Yes. Akadde ko tukatambuddeko naye obugambo obusingayo bwa Judith Babirye eri omwagizi eri akwagala eri ab'enganda n'ab'emikwano abali eno weewaawo butuwe. Omulungi ali eyo andaba ku mpewo za NTV njagala nnyo okwebaza okutwala akadde n'otuula nga wategere nti Judith Babirye guest wale mani thank you. I do not take you for granted. Sikutwalanga ekintu ekya bulijjo nze nkutwala ng'oli kyamuwendo gyendi kubanga bonaye waliwo omusajja mu Bayibuli yayita abantu ng'alina akabaga tewali yajja so basobola okulanga Judith Babirye kwali ku mpewo ne watabeera waalaba weebale sweetheart. May God bless you so much. Njagala nnyo okwebaza munnange mutesiteesa opuroguramu Stella webale nnyo okunda okukobozaako n'ogamba Judith Babirye yandiseeko ku puroguramu eno abali behind the cameras and the entire management of NTV. Njagala okwebaza because NTV mubadde kitundu ku lugendo lwange olw'obulamu olw'okuyimba general olw'obulamu bwange mubaddewo
ate mwasuze mukimu era abaddewo kati ate nenero era waali anayensi nnyo njagala nnyo okutumira ku b'emikwano n'eŋŋanda tumira famire yange omwami omukyala mukoza Henry mukoza Stephen mukoza Herbert ekutumira my sister Joanita mukyala Evelyn Kyozirambiro Ntono Rosalie Nzikolucha Juliet Sajjabi n'abalala mwenda n'emikwano njagala okwebaza mama Teopista Ntalese Kitto otambudde nange olugendo njagala okwebaza Dr. Juliet Nabyonga otambudde nange olugendo njagala okwebaza mami Seroma ne Daddy Seroma mumbeereddewo Daddy Salongo Viva mumbeereddewo njagala nnyo n'okwebaza mu ngeri ey'ensuso omusumba Reverend Joseph Chiria and Mami Jacqueline Chiria Abariba Jordan Ministries ya Ikorawa ne Stepstone House Management olw'okunnyaniriza n'entula mu Ottawa sijulwangako sirumwangako sibonaabonangako waki kubanga Mukama yabanteerawo ne munnyaniriza ate ne mundabira era ne munungamya n'okutuuka n'obwentuusi bannaye saagala mbe ku mpewo zino nga sikusawiddeeko gwe ali awanda njagala nsabe Katonda wange ono ankoledde ebyekisa eyanzija mu kawala ak'omukyala ery'ennyenga nandeeta kati ndi mutuuze wa Canada nsaba Katonda abikukolere kankusabireko taata omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsabira buli musajja nsabira buli mukazi akaseera kano kitange awuliriza eddoboozi lyange taata abamu bandabira wala abamu bansembererako naye nga bagamba kwoyo kwenfiira nsabira abasajja n'abakazi taata obawe omukisa abalina entalo ze balwanire abalina ebizibu bibavvuunuse abalina amabanja bagasasule bebagoba mu mayumba Mukama bawe rent taata nsaba buli omuwe ng'ekitabo bukye bwe kiri nsabira Stella in a special way bless her increase her gulawo enzigi mu NTV Mukama omwongere favor ne timu yonna gy'akola naye kabaka w'abakabaka na buli kirooto ekiri munda mu ye nga tasobola kukyatula naye nga kiri munda mu ye kitokota kiringanga kiiraafulula Mukama nsaba Yesu ekirooto kya Stella kituukirire ne kamera kulu bonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo and above all I bless my nation Uganda. I commit Uganda in the hands of God. I pray that the Holy Spirit, you shall govern that country. Blood of Jesus, seal that country. For the Bible says that Lord, blessed is the nation whose God is the Lord our God. In Jesus' name I bless Uganda. Amen. Amen. Wow. What? Thank you so much. Thank you so much. God bless you, Judith. We love you. We miss you, and every time we think about you, we just thank God for you and pray for you. Okugamba weeyongere okwata okuyingira emitima gy'amawanga. Weeyongere Mukama akwongere omukisa ne favor era n'eyo gy'ogenze Mukama akutambuza amawanga ate era nawe era oli mubakwatirako eyo. Weewaawo tweyanziza nnyo. Okay, God bless you, and we are so happy that Judith every episode nujinyo tulisiza bwe butokasa bukanyamane Judith olugendo lwe tumuluulidde so isogongera kukusuka wano wewa Mukama batukumire tusinkane ye Mukama ngayagadde wewawo tusinkane olunaku olulala nga twogera ku bintu ebirala era nga bulijjo nokubase mutya producer Irene bwebali nnyo. Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Katonda wa maje bwagaba manyi yegwe manyi bwe buba buyinza gwe buyinza
Mukama bamalayika ekigambo kyo ememe yange nebaluka okusinza oli mutukuvu kabaka wange oli mutukuvu omutesi wange mutukuvu oli mutukuvu munange nkusinze ememe yange muluyimba obulungi wabunsano okusinza Turamya
oyo likwera nitukwatira twabani tulamya leka omulwa gwawe gushumbe Hallelujah. Hey. We bless your name, God. kari kushuma Embohe zona zirekurwa shuma ebishenje bihirime Yeah. Shuma otwijuze ekitimiza cyawe kitujumye konjumye konjumye kokwenjure jumyensi konjumye Konjumye. n'omwoyo wawe Oyo. konjumye konjumye kokwenjure jumyensi konjumye n'omwoyo wawe konjumye konjumye kokwenjure jumyensi konjumye n'omwoyo wawe You are watching BGP TV, the Father's Heart. tekulina buyiniko omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. kaŋŋaanye sikifuluma BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya First world, buli muntu ali busy, buli muntu alina excuse me. Sorry. Tukikono, kisobya ddala, ategere